Ya mwena abalabi baffe lwaleero tufunye omukisa okubeera nga tugenda batuusaako omukyala Amina Nanyonjo lwakuba tuganye talina budde nnyo naye olwaleero musanze wano ewuwe bwennyini abantu bwe bawakana nti si wuwe aŋŋambye nsooke mbalage view n'okubeera nga nsabye nti feesi ye tayagala agirage olw'okubeera nga tayagala baleebeesi ate tayagala bintu byakwemulisa wabula ayagala alaga abantu nti buli kintu kisoboka. Kansooke mbalage view ya mukyala Amina wano ennyumba nga bweri eyo na view ndi wano nfunye omukisa okubeerako ku nyumba ye wano waggulu. Mukyala Amina tukulamusiza nnyo. Mukyala Amina abantu bano bagamba baagala kubannyonnyola sente zino wazifuna otya? Esente ezo nazifuna nagenda nenkola obwa Kadaama e Saudi Arabia okumala emyaka 4. Namalayo emyaka 4 ngafuna akakadde kamu emyaka 2 egyasooka nefuna millions 24 naye nga feba Kadaama tufuna tips nnaku enkulu ng'ezo oba Idi oba bakoledde bulungi oba lusooka emyaka 2 egyo ejjaggwerako nga nnyina obukadde 4 era najja nengula ekifo ekatale nga tebannakolawo kkubo bayita ekiseera kitono nga ekifo ekyo nkiguze million 4 wayita ekiseera kitono ne bakolawo ekkubo era omwaka gumu bwe bayitawo ekifo nenkitunda million 15 nga nkiguza abasomaali abaali baagala okukolawo petrol station nezirayo nenkola emyaka emirala 2. Sente ze najjayo mu myaka egyo 2 era nga nkyafuna akakadde nenje nezigatta ku zino million 15 nga mu ekyo nali ndese wano bizinesi yange ya chips era nga zo sente zenkola sizikwatako nga expenditures zange nzikozesa ziri sente. Nejja nenyingirira real estates netandika okugula amapoloti nga bwe ngatunda amayumba nga bwe ngatunda nekigenda nga kikulaakulana. Nkoze emirimu egy'enjawulo ndi mu bulunzi n'okulima nenkola ne real estates then nensuubula ne China. Mukyala Amina tuganye tolina budde tuweeyo obudde abantu baagala nnyo emboozi yeeno. Obudde kati musanze sirina budde era kyo kituufu naye tujja kuddamu tukola appointment endala nga nnyinawo ku kadde sobole okulambulula emboozi eno. Tweyanziza nnyo mukyala Amina. Abalabi baffe mwenna wano ge maka ka mukyala Amina eyo ye view nze nfunyeeko omukisa okubeera nga ntuuseeyoko waggulu. Eyo ye view gye nsobola okubakwatirako waggulu tujja kweyongerako